tusabire nnyo Muwanga Kivumbi, embeera gyalimu si nnungi. Essaawa yonna tuyinza omutwala ebugoye kibibi ne tumuziika. Amalaalo ge gali bugoye kibibi. Mawulire ga nnaku, mawulire ga kusaalirwa, kitalo nnyo, kitalo ddala. AK Master Kawandula Bigambo Promax emabega w'omuzindaalo, emboozi y'olunaku olwaleero yandibanga si nnungi. Bingi bye tugenda okutunuulira, bingi bye tugenda okulaba, bingi bye tugenda okuwulira, era bingi by'ogenda okubeera nga omanya. Honorable Betty Nambooze Bakireke alina entanda olunaku olwaleero ampuliriza ene kukabya n'amaziga. Kyokka nga Isima Lubega ekibibi ono ye kimaze okukakasibwa, singa si ye Muhammad Muwanga Kivumbi, singa tali mu kubonaabona, singa tali mu kutulugunyizibwa, singa tali mu kuwambibwa ng'olunaku olwaleero bwe tukiraba essaawa zino nga tanaba kubeera nga azuuka. Kaakati nno bino byonna Muwanga Kivumbi byolaba byaliko byatuuseeko lwa musajja ono Isima Lubega ow'ekibibi yabimutuusaako. Olunaku olwaleero bwino amaze okubeera nga afuluma butereevu nnyo. Kakati mu ngeri y'emu omusajja Honorable David Kabanda ebigambo birungi si birungi. Jjukira nti ono ampuliriza yavaayo gye buvuddeko n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu President wa National Unity Platform. Ebigambo byali bingi ebyayogerwa n'okubeera ng'ono yatuuka n'okubeera nga amulangira okubeera mbu nga yadduka munda mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu buwaŋŋanguse. Kaakati nno ogenda kuwulira ensasage olunaku lwaleero. Nkugambye nti amawulire mangi gano n'amalala mangi g'ogenda okubeera nga owulira. Jose Godizimase ebigambo biibino olunaku olwaleero njagala obitambuze ensi ebitegeere. Kakati Mama Citizen naawe bw'otyo mu mbeera y'emu njagala owulire ebigambo nkutumiddeko kankusabire embeera etereere. Muganda Kakeeto bye bino eby'olunaku olwaleero. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza nja kukusaba n'obumbeefu nga tunaba kubeera nga tweyongerayo. Vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo. Vidiyo nkusaba gimpere ekigalo, sitera kukusaba kukatambuza naye kasalemu gwe wenna gy'oli ku mukutu gwonna ne bwaba TikTok kasalemu okatambuze obagambe nti AK Master tugambye ebigambo bye bino olunaku olwaleero. Amaziga, ennyiike, ennaku ekulukuta. Alhaji Erias Lukwago, Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe, bano nga baasibwa omusango ampuliza nga gwekuusa kukulya mu nsi olukwe. Kaakati nno ebigambo bikyuseemu, wabula nga ye Alhaji Erias Lukwago yalabiddwako ku kkooti Makindye, so si eri gye batwala abasibe abalala, wabula Makindye, era emisango egimuvunaanibwa tegikyukanga. Kyokka nga abasibe ba National Unity Platform ab'enjawulo abaakwatibwa wamu ne Muhammad Muwanga Kivumbi oba mubaka Honorable Muwanga Kivumbi eri e Butambala, bano batandise okubeera nga baggwa mu kkomera oluvannyuma lwa Honorable Muwanga Kivumbi okubeera nga yaweebwa beyiro olunaku lwali lwakuna awiiki ewedde. Kyokka ku lwokutaano ate n'ayoolebwa n'atwalibwa mu kifo ekitategerekeka, wabula nga amawulire galaga nti omusajja ono yakubiddwa bubi nnyo era embeera gy'alimu yakusaba busabi Mukama Katonda asobole okubeera nga omusajja ono amuzza engulu. Nkugambye okusinziira ku nsonda ziraga yakubiddwa bubi nnyo, yayisibwa bubi nnyo okutandikira ku lunaku lwe yawambibwa mu drone mpaka gye yatwalibwa mu kifo ekyasooka mu kibuga Kampala. Ono nga mawulire galaga nti yaggyibwa mu kibuga Kampala mbu n'atwalibwa mu bitundu eby'Entebbe. Kaakati nga mu bitundu by'Entebbe eyo nakati essaawa zino mbu gyakyali, wabula Entebbe usayidi ki ogenda biwuli obitegeera olunaku olwaleero kubanga yessaawa etuleese tusumulule ebigambo byonna obeere nga obitegeera. Nkugambye nti gano maziga miranga olwaleero ebigambo si biwoomu, wabula nga ate ne international community oba amawanga aga Bulaaya agatunulira ensonga nkugambye nti bano boogera ebigambo bingi nnyo naye nga action oba waaka gwe balina wambwa. Kaakati nno bano baviiddeko n'omusajja amanyikiddwa nga Honorable Nobert Mao okuva n'ategeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi yakuba essimu ng'akubira abasajja eri e Bulaaya mu Amerika nti mujjeko Museveni. Kati olunaku olwaleero katandike mu mboozi eno ampuliriza n'obutembe bulala bungi bwe nkulekeddemu. Honorable Muwanga Kivumbi yali yatebwa sabbiiti ewedde nga kkooti emuwadde akakalo kaayo afulume agenda asobola okukakkalaba emirimu gye n'okuba bireka bye yeekolera, era yagenda butereevu mu maka ge e Butambala. Yafuna omukisa okwogererako eri abawagizi be n'abatuuze mu kitundu ekyo. Yayogera ebigambo ebyamuli ku mutima
mayi bagamba nti bw'osirika ennyo ng'olina obusungu oyinza okwekola ekikyamu naye bw'ovaayo n'oyogera ebigere bikuli ku mutima ebiseera ebisinga obusungu bukakkana y'ensonga lwaki Honorable Muwanga Kivumbi bwe yavaayo yogera ebimuli ku mutima n'abyogera bw'amala okwogera ebigambo ebyo ate enkeera yalina okutaggula ku bigere ate agende amala okutegeka ebirala mu maka ge ne bizinesi ze endala ate ku bbalaza olunaku lwajjo yasobodde alina okusooka okubeera ku kitebe ku press conference yategekeddwa babeeko ensonga ze boogerako eri eggwanga ekitaamusobozesezza abadde bamutaddeko dda bambega nga bwe bannyonnyodde abadde bamubeza okutuusa lwe yakwatiddwa abeefudde abapoliisi aba trafiki n'abapoliisi aba bulijjo ng'ate emabbali w'obusukkakkubo waliyo emmotoka ze bakuntumye eza drone eziwamba abantu ezadde zimulinze ku biragiro bya mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyarugaba obadde ne drinking general era bamuwambye kipayopayo yogayoga gyengenda obbabulira gyali wabula mu kuwambibwa okutuukisibwa mu drone ajja nategeeza eggwanga n'okubaloopera nti Honorable Muwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu mmotoka omwo Honorable Muwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu mmotoka omwo era bagenda omutuusa gyali nga atonyoloka musaayi kyesimanyi nti ayinza okuba yasooka okuba nti bamukuba empiso mu mmotoka omwo yali mu drone naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yakuba bubi nnyo mu mmotoka omwo bamuteeka omutuusa gye bamukuumidde kati olwaleero nga tanalabikako mu kkooti yonna n'amakomera gonna taliiyo wabula ali mu ezo tocha chemba za mutabani wa Museveni ze yeekolera era kati buli munnayuganda yenna munnabyabufuzi munnabyabusuubuzi yenna atakolagana nga gavumenti ya Museveni bagiwakanya bw'awambibwa tobuuza wagyali waba tali Katabi mu SFC Military Barracks abalimbuya waba tali Mbuya bo bennyini balina ne safe house eziri mu mayumba gaabwe gaggadde ge baazimba okwetooloola Uganda yonna sina kindi bafulumyako emweri w'eggwanga okubasibira mu nsi nga Rwanda, South Sudan ne Tanzania as well ne Congo eyo era abantu abamu bemutalabirako ddala nga baabula abameze okuba battibwa wasiba mu makomera ag'enjawulo mu mawanga gatuliranye Museveni yalinayo omukono kati olwali basinga obungi mbale mbuuza Honorable Muwanga Kivumbi aliruddewa ndi wano otegeeza famire ye n'otegeeza eggwanga lyonna abakulembeze wa National Platform saako n'abawagira Honorable Muwanga Kivumbi Kalijoere Ssenyonyi atakula Muhoozi bw'anaakuteeka ku minzaani ya ensi yaffe erina ennaku katono naye ayogera public nemuwuliriza Allahu Akbar banaye amagezi ku nsi kuno agayina gamuyamba ebintu bibiri okwawula ekikyamu ku kituufu n'okwawula ekirungi ku kibi kati omutwe gwo bwe gwanga gukulowoozesa ndi Muhoozi byakola bye bituufu ndi Joel Ssenyonyi abyogerako oba abivumirira nti ye mukyamu n'otuukana kukiyita kutakula Muhoozi then ogwo omutwe ogutakuyamba kwawula kikyamu ku kituufu gukumenyera ki ogutaliimu magezi oba lusungu lwe lubasumbuwa Luzungu Ssenyonyi akozesa lungi lwe lubatawaanya naye ate si mmwe mwekka munnange bwe luba nga luzungu lwe batawaanya si mmwe mwekka Joel Ssenyonyi yayogerako ekigambo mu paalamenti erimu abantu abakunukkiriza mu 6 ne bamugamba ekigambo ekyo kyogedde kimenyewo olulimi lw'okozeseza terukkirizibwa mu paalamenti nga tebamanyi kyekitegeeza n'ababuuza kigambo kikyemba mmenyawo ne bamugamba ekyo kyogedde n'agamba political novice kyemuŋŋamba mmenyewo nti n'abagamba mwenna mulina parts mugende ku Google mumubuuze novice kitegeeza ki bagenda okikebera nga ye muntu omupya mu office n'abagamba bala mu mupya mu office he's a novice Allahu Akbar bonna abaali bakyacala mukizeeyo ovuma abantu ojerega abantu basirika ne bakalira ku matama kati bwe lubanga Luzungu Ssenyonyi lwe lubasumbuwa mmwe gwe muzeeyi nga lwe lubasumbuwa si gwe wekka munange si gwe ne be mwasindika mu paalamenti abakiikirira Oluzungu Ssenyonyi lubatapanya bamala kubuuza Google tegeera byayogera oba kitegeera ne kati nze kankuyambeko nkuddize mu Luganda Joel Ssenyonyi yagambye Muhoozi ndi bwoba oli interested mu politics please jamu uniform y'amagye g'eggwanga ogiteeke wansi ofulume office ya CDF ojje tugende ku ground tugere n'abantu oba kitegeera nti naye si kweyambisa office y'aba CDF ate gwe gy'oba ozannyiramu ebyobufuzi
ng'olagira bulagizi nti buli abavuganya kitaawo oba buli abavuganya NRM ndibo balina kusibwa. Oyo bamukwate bamusibe, oyo ngenda mutwa basement, oyo ngenda kumutta, ono ngenda kukola bino. Bali nabase bano nabasibye nga oli mu politics naye ate nga politics omuzanyira mu office eyobwa CDF. Muzeeyo owulira gwe muzeeyo owuliriza kino mu constitution y'eggwanga Uganda teriyo serving officer yenna gwe bakkiriza kwetaba mu byabufuzi biri partisan nga Muhoozi kyakola. Muhoozi byakola byonna bimenya mateeka. Ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa nti omusajja nabadde Ssenyonyi byakola ebyo byateekeddwa okukola bye byamulondesa era bye byamufulayida opposition. Ogwo gwe mulimu gwe to keep government tambuza akatambi kano kati atodidde omuntu akoze omulimu gwe ogwamulondesa n'ogamba ali mu kutakula oli omumenyi w'amateeka. Lwaki temugamba ku Muhoozi nti byakola bimenya mateeka dhani ate okudda kuba mugambako okustopinga omumenyi w'amateeka mbu ate bakyamu mumuwaga ne mumulowoozesa nti yeye mutuufu okumenya amateeka nga bw'ayagala. Buli omuvale ne mulaga nti abamwogerako bakyamu nnyo ajja bakwata ajja basa nga mumuwaga. N'ekyo njagala mumanye kiri kimu nti badikiteeta bonna ku nsi kuno gye buva bwenkana be bakuliyetingawo ensonga ezibagisa mu buyinza. Abantu musobola okubeerawo ne mupanga kino ne kigaana ne mupanga kiri ne kigaana ne muyiya kino ne kigaana ne bukeera enkya dikiteeta yennyini n'akola ensobi egi n'ayitamu ne babayisawo bonna badikiteeta be basudde beba kuriyetingawo ensonga ebagisa mu buyinza. Ne Muhoozi mumuwage anyige buli pesa ajja kunyiga kuli ya red onakwolu ajja nyiga kuli myufu bomu ejja kubaluka mujja jiwulira ego obuyinza obwa kooti enkulu gye bayita high court naye tuteekwa kusigala nga abalamuzi abalungi. Abakozi ba gavumenti abajja mu maaso gaffe tetuteekwa kubayisa nga abazzi b'emisango nti gy'abasinze dda. Tubawulirize n'obukakamu, tufeeyo okunoonyereza, gwe gusinze gumusinge mu bwesimbu ne gwe gutasinze tumuleke agende mirembe. Tuleme kweyisa nti buli muntu ajja mu maaso gaffe tumuteekako ekyobubbi newankubadde nga tetunnamuwuliriza. Mulabye baminisita baffe betulina okukolagana nabo mu kakiiko kano bagenze dda mu field eyo bakola omulimu omulungi ogw'okulondoola ensimbi z'omunsolo, naye nga ffe tulowooza nti oba oli awo engala gye bakuttemu emirimu egyo yandireetera ate bba babadde bagoba ababbi okufuuka abagobebwa, kubanga enkwata gye bakwatamu ensonga zino eraga nti nno tebawadde bantu kye bayita fair hearing ekiyinza okuvaamu ate betuvunaana bo okutuvunaana ne gavumenti nesasula ensimbi nnyingi nnyo olw'okukwata abantu nga tubavunaana naye nga tubavunaanidde bweru w'amateeka. Buli we tutagoberera amateeka nga tuvunaana abantu tetwawukanako n'abantu eyo mu byala batwalira amateeka mu ngalo. Naffe tuba tufuuse gubinja gw'abamenyi b'amateeka ate abagenderera okwasa abalala amateeka. Nga nkulembera akakiiko kano nze ne deputy wange tetujja kukakkiriza kufuuka gubinja gutwalira mateeka mu ngalo. Abakozi ba gavumenti abanajja wano eno tugenda kubayisa ng'abatalina musango okutuuka nga gumaze okubasinga. Mu myaka 2 n'ekitundu twagala kutambulira ku nnyingo 5 era ze nsaba bannange bakkirize. Esooka kwe kukulembeza omulimu guno ogututumiddwa nti mukulu. Tusoma alipoota za auditor general tuzetegereze, twetegereza amateeka, tuteekeyo okubuuliriza okumala, tulyoke tusalewo tuwe lipoota palamenti nga zisaanidde. Ekyokubiri, emirimu gyaffe gyonna okugikola nga twesigama ku mateeka, so si ku ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi oba bino bye tuwulira nti ennaku zino buli we tulaba ku mukozi wa gavumenti tumutwalirawo nti tulabye ku mubbi. Twagala abantu abo tubawe omukisa nabo okuwulirwa begusinze gubasi. Ekyokusatu twagala ffeffe nnyini tusooka okubeera ekyokulabirako obutalyanguzi. Akakiiko kano kaliko ekkula lya palamenti
nga ke kamu ku bukiiko obwali businga okwenyumiririzibwamu. Mu palamenti ewedde oba oliawo n'endala kazze kasereba era njagala tumalirire ffe okukaza engulu kaddemu kututumulyako bye kalina edda. Mu kyofe ffennyini tulina okwewala okulya enguzi. Abakulira abakozi mu disitulikiti bagenda tandika okubakubira ku busimu, bagenda tandika obaweereza ebirabo, bagenda tandika obayita ku pate, bagenda kubayita okubawa ku mafuta mu motoka zammwe. Bwe tunaagendanga gye bali bagenda tandika okweyamu okutuwa ekyemisana, okututwalako out n'okutukyakazaamu. Naye ebyo byonna bajja kuba babikola kubanga baagala tuseeseetuke tuve ku kigendererwa kyaffe. Palamenti etuwa ssente zimala okukola omulimu guno n'okweyimirizaawo nga tugenzeeyo mu bantu. N'olwekyo nsaba bannange ffe ffennyini ffe tuba tusooka okubeera abasaale mu buteesembereza buli bwanguzi. Ekirala nsaba tukole nga ttiimu emu. Newankubadde tuli wano nga buli omu yagira mu kibiina kirala, bwe tubeera mu kakiiko kano tubeera ttiimu ya palamenti emu enoonya okulaba ng'ensimbi ezigenda ez'omuwoomusolo kati ziri mu trillions 6 ezigenda mu local government nti nno zikola emirimu egituuka ku bannansi. Nga tutambula mu Uganda oba nga tugenze nga delegation ebweru wa Uganda, tugende nga ttiimu ya palamenti ye 12 so okugendera mu bibinja by'ebibiina byaffe. Tumanyi nti bannaffe ab'ekibiina ekiri mu gavumenti ey'obuyinza oluusi basobola okwagala ebimu okubibikkirira, ate naffe oluusi okusukkiriza okubasoomooza, n'ebyo byonna tubyebuuliriddeko tukole nga ttiimu emu bwe tunaamala omulimu guno. Tusanze emirimu mingi tegyakolwa. Alipoota nyingi odita Jeneza yawa okugeza nga Kampala oditeria yokka erina alipoota 281 ezitakwatibwangako. N'olwekyo tugenda kukola misana na kiro butasamuka butasa mwoyo okutuuka ng'omulimu guno tugumazeewo. Kale n'olw'ebigambo ebyo ebingi ntwala ekitiibwa kino bw'omu bwe nti nga neebaza Katonda okulangirira akakiiko ke 12 ka palamenti eye 12 akabuliriza ku nsimbi z'omuwonsolo kikatandisa emirimu gyako mu butongole n'okuva leero. The new ones and the new ones should be ready to learn from the experience of their colleagues. We sit on different sides of the house, but in the park here we must act as one team of Uganda. To the members of the press, thank you very much. Help us carry this message of accountability to the people. In these 2.5 years, we will be judged by results. Money recovered, wastage stopped, and services delivered. With that, I now have the singular honor to declare the Public Accounts Committee of the 12th Parliament open for business. Katugende ku NUP makerere kavule birungi si birungi. NUP yagenda mu kooti naye ebyavuddeyo tibyabadde birungi. Kooti ampuliriza yiino egenze maaso n'okabeka nti eyongedde okukakasa nti NUP teyina kufuna ssente za iPod. Kooti ekakasizza negamba nti ekibiina kya NUP kikafuuwe tekigenda kuweebwa ssente za iPod okuva lwe bagenda maaso n'okuba nti bazira nate meeting za iPod. Kooti etegeezezza negamba nti nedda High Court mu kibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala egobye okusaba okwateekebwa ekibiina kya NUP National Unity Platform baali bagenda maaso n'okweka nti bakyalenjinga withdraw of government funding from political parties ezirina ba members mu palamenti y'eggwanga Inter-Party Organization for Dialogue IPOD. NUP bagigobamu ate nga member mu association eyo ne bagigobamu. Kakati NUP n'Europa negamba nti okugigobamu n'okugimma ssente za iPod byonna byakolebwa nga abakulu tebagoberedde mateeka. Wabula omulamuzi Collins Aselamu ategeezezza n'agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda ne Attorney General Ssaabawolereza wa gavumenti bakolera wakati mu mateeka okusitoopinga ssente ezo okugenda eri ekibiina kya NUP olw'ensonga nti waliwo amendments ezaali zikoleddwa mu Political Parties and Organizations Act eya 2025 n'olwekyo nga oluvannyuma lwa amendments ezo NUP yali teteekeddwa kubaako yadde akasente keefuna.
amateeka gano agakyusibwa gagenda maaso n'okeka nti obaolewo gateekawo etteeka ng'ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri represented mu palamenti okuba memba wa ipod kirina okuparticipatinga mu activities zonna nga tekirinoba kufuna ssente. Kakati NUP yo yali efuna ssente naye ng'ate activities tebazigendamu, nga ssente bazaagala naye ng'ate activities tebazigendamu. Abantu bagenda ne beekuba ebifaananyi ne General Museveni n'ebirala ebibeerayo nga ate NUP ekyo tekyagala. NUP ng'egamba nti ne bwe mba siri memba wa ipod ssente nfune kibabadde bagamba, era mu mpaawa yaabwe nga bagamba nti kino kyakolebwa nga ne political party amendment bill tennaba kulayika nti oba oliawo eyisibwa, n'olwekyo ssente zanebadde zisigala zijja. Kakati kooti egambye nti mwe mutaabitegeera, zaali zayisibwa dda, etteeka lyali lyayisibwa dda nga temulina kufuna ssente. NUP ng'egamba nti minisita ow'ensonga z'amateeka n'ekitongole ekiramuzi yayisa buyisa yajja n'alangira bulangirizi ng'amateeka tegagobereddwa. Kooti egambye nti ole kimu baakigoberera. NUP ebadde efuna ssente emabega eri wabula nga si memba. Yo ng'egamba nti ffe tusobola kgenda mu ipod kutuula eyo. Kakati ne bagenda bagitega etteeka. Etteeka lino lyebadde ewakanya ng'egamba nti lyayisibwa bagimma ssente nga tetinaba kulabika nti oba oliawo liyisibwa. Kakati abakulu bagigambye nti essente temugenda kuzifuna, wabula ne tujjukira nti ekibiina kya NUP era kibadde kikyatuuyana nga bwe zikala nga kyagezaako okulabika nti kyagala okuddamu okuyingira. NUP ebadde egezaako okuddamu okuyingira mu ipod egamba nti kale katuyingire tetulina buzibu. NUP yeefukulula gye buvuddeko negamba nti bali ready okuyingira nga babeeremu era nga baagala akola ng'omukulembeze w'ekibiina mu kaseera kano Lena Zedriga yaba ateekako omukono ku kiwandiiko ekiraga nti beesuza ipod era yaba abakiikirira, wabula nti aba ipod ne babagamba nti beetaaga mukulembeze wa kibiina, beetaaga mukulembeze wa kibiina. NUP egamba nti omukulembeze taliiwo, nti oyo gwe twetaaga. Kati ebiriwo biraga nti NUP eyolekedde okumiisinga ssente zino omulundi omulala, kuba omukulembeze w'ekibiina tannaba kulabika nti akomawo. Gwe beetaaga ne meeting zonna ze batuulamu ne mu activities beetaaga mukulembeze wa kibiina yaani ye Kyagulanyi. NUP yerowooza nti esobola okukiikirwa Secretary General n'akola ng'omukulembeze w'ekibiina. Abasajja bagamba nti nedda, twagala mwenye yennyini kabwejongera Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati nabagamba nti ate okujja kwa Bobi Wine kuyina okubaamu ne handshake eyo ng'akwata mu za General Museveni kubanga naye mukulembeze wa kibiina ky'NRM. Kati birimu akakwakkulizo nti ajje asayininga byonna ebyetaagisa tugende mu activities azikwatemu. NUP kyakirowoozaako kisoboka kitya bw'azikwatamu ssente weeziri, bw'atazikwatamu ziyinza obutajja. Kakati tebinnaggwa, wabula NUP ebadde yagala claiminga zino ssente zibadde zabammibwa oba olyawo emabegaawo nga bagamba nti kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Kooti bagambye nti byali bituufu ne mutazifuna. Kakati tetunnamanya NUP enaajulira oba babadde mu High Court, tetunnamanya kino ekiddako bakiyingira. Mbagambye nti kirimu okwagala omukulembeze w'ekibiina yennyini yaba akibeeramu wakati, kyokka kirimu handshake nga Kyagulanyi Robert Ssentamu principal ow'ekibiina kya NUP akwata mu za General Museveni. Bangi ku bannayuganda n'ebweru w'eggwanga wano n'ebweru w'eggwanga abali mu byobufuzi n'abatabiriimu balindiriddeko okulaba ku kifaananyi, kirindiriddwa nno nnyo, balindiridde okulaba ku kifaananyi nga General Museveni Yoweri Kaguta akutte mu za Kyagulanyi obanga Kyagulanyi akutte mu za General Museveni nga bali ekkololo ku red carpet nga bali mu ipod. Kinaasoboka oba nedda embeera nga bwetambula naye nga NUP ziri ze badde yagala okkireiminga ze baagimma. Kooti egambye nti musabire nnyo Muwanga Kivumbi, embeera gy'alimu si nnungi. Essaawa yonna tuyinza omutwala ekibuyi ebugoye kibibi ne tumuziika. Amalaalo ge
ngale bugoye kibibi ekibibi nze nkusinga okwagala Muwanga ate Muwanga nze namutwala e Butambala okwesimbawo Muwanga namujja mu Kampala ne mutwala e Butambala yesimbewo era siba kubanze bino byonna ebibonyoobonyo tiyali bifunye tuli mu nyiike tuli mu bulumi era twebaza First Lady obuvunaanyizibwa n'okulumirirwa bannayuganda n'okufaayo ennyo ne banemusabire ennyo Muwanga embeera gyalimu si nnungi natunuulidde ekidoli babayisima tetweyongerayo soko okisazeemu ani nga nsazamu ku kyani sebo nze ndi mu bulumi tuli mu nnaku ndi mu bulumi tuli mu nnaku ate ndi mu struggle ate essaawa yonna tuyingira ettaka sikangibwa sikyatiisibwa programu kujja kukulema ngenema gwamanyi family ya Muwanga weeri kati gwoga Muwanga Kivumbi talina baana abalina talina mukazi gwomanyi maama wa Muwanga Kivumbi nti essaawa yonna afa nati kakati n'abamukutte nabo bagamba nti yabakolokota kubanga nabo balina family yabakolokota wembadde nzija nekugamba ntunuulidde ebidoli ebimu ekimu kyavudde ne kyasama Muwanga yakoze bubi ako nno ono gundi simanya saava ddiini saava kale yatunula oba siwomandekeyo olidde n'olaba ono bamuyitaanyi Edi Mizaaya kali otwakolanga naye ku KIU Edi Mizaaya kati wa gundi wa PLU nalabye bamwajula mu PLU Edi Mizaaya kalina feesi ennyimpi ng'eyaki wulidde kafaanana bubi empewo y'Esudani yonna ekamazeemu kati gwe Edi Mizaaya okuze ng'oli kasajja kakulu konna kalina omutwe ogukalinga ng'eggi wulidde nga kamanyira Muwanga Kivumbi oba ogenze nnyawo sijja kumanyirwa n'otunuulira ekidoli ekirala ekigambo kidoli tukireke ebisesemi ebirala ekikolondolwa programu eruka tugimaliriza wano mwebale abadde batulaba kwembozi muyogi okujjako nga weetonzi ng'okimenyeewo kiki kyembatonyewo ebyoyogera ebyo ati biki byemiguguga nze nkugambye sisobola kuzanyisa abantu bazanyisa ku bulamu bwa muntu bidoli bwe bityo abo si bantu banena muleka kunkangakanga kamalizeko programu kubiri ulidde abo si bantu kamaze programu kubiri oli nalyoka yasama Muwanga yakoze bubi lwaki Muwanga ne bw'ataaliyogedde yali mukwate olaba tulidde ne kano kakalibala simanya kalibala furniture ulidde gwe jja mu byakubajja ka sideboard bagikoze batya entebe bagikoze batya bane muleke kutumanyiira nnyo kati nawe kalibala watusokola nagisinsa ebyobufuzi ate waliwo n'emirimu egy'abasiru buli alimu okusoma genda obajje waliwo emirimu gy'abasiru ulidde kati kalibala tonatuukakola nagisinsi ku Muwanga Kivumbi manya nti sideboard eganye okutereera entebe eganye okutereera kuno okugulu kugenzebwe kuti kalakata bigundi byo si byabufuzi nti Muwanga yakoze bubi Muwanga ne bw'ataalinyiza ekigambo kimu abadde mukwate okumanya Muwanga okimanyi lwe bamuta kwennyini ku kooti kwaliko drone 3 ku kooti kwaliko drone 3 era ekyalemye omukwata ku kooti abawagizi basukka obungi Muwanga ekyali muwonyeza kyali badde ki okujyawo ng'agambye nti kati Museveni abeewo kati ndi wa Museveni ate Muwanga kyatasobola kukola Muwanga ne bwava olwaleero era abiddamu Muwanga ne bwafuluma olwaleero abiddamu abantu abasinga obungi era nga bwogambye bagambye nti Muwanga bwe yalifulumye yalisose nakakkanamu ebyo bisiru bigwagwa kakkana n'asirika oba oli awo najja oluvannyuma akakkana ku ki kuswago bakakkana bane nze sibeera mu entertainment
naye bina kino ekiwunya obubi ennyo kifulufiga baba isima saagala baba isima buli omu asigale ku lulimbi lwe ffe tetubeera mu entertainment sibeera mu bya mipiira sibeera mu bya bulimi batulekere ebyobufuzi byaffe